Tubagumiza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno eya mami eyakolamu ngerebera buli lwa mukaaga essaawa zibeereemu mpaka 2 nga tukutuusaako bamami abalina ke beekoledde ng'ate mu ke beekoledde ne baddizaako eri abantu era munengangamba nti bampita Sharita mazima wanvu osiibye otya banange kulikayo mu kulonda webale kulonda abayiseemu n'abatayiseemu tubagamba nti obulamu bubeera bulina okweyongerayo mu maaso kugamba nti no Sharita's Bridal World bwerinnyo nga tusomesa abaana enviiri era tulina gowns, changing dresses, maids dresses tuteeka omukolo gw'omu lunaku lumu tulina buli kimu ekikolagana n'ebyemikolo ne salon olunaku olwaleero munnange ndi wano eno ewakuleekaana ng'ennamba yaffe bw'ogiraba ey'essimu abantu ab'enjawulo batusindikira message ne batukubira n'essimu ng'era bwe twakugamba nti osobola okubeera ng'olina omukyala gw'olaba eyo ku kyalo kyo ng'omulabye ajja akula mpolampola mu kyonna kye yasalawo okukola n'ogamba nti omuntu ono tumulabye ate alina n'ebyakoze ebiyambye ekitundu kyaffe omukyala oyo bw'obeera ng'omulina otukubira essimu oba otusindikira message n'ennamba ye ate naffe ne tujja ne tumufuna twabadde tuli awo ne wabeerawo omukyala omulungi amannya go mu butuufu tetukyagajjukira kubanga bangi abatusindikira message naye nga nnyabo tukwebaza okubeera nga wanokoddeyo omukyala ono Nalongo n'ogamba nti Aunty Sharita tulina omukyala ayambye abantu kwegamba alina abaana baalabiridde mu butuufu wa mutima mulungi tubadde tusaba omukyaze ku Delta TV mu programu ya mami eyakolamu kale naffe tetubadde babi netusalawo leka tumukuleetere mukyala Nalongo tusanyusa okulaba nnyabo kale nnyabo sibyotya nno nnyabo bulungi nnyabo sibyotya nnyabo bulungi nnyabo webale kunyirira webale okusiima ennyabo bannange abantu bakulaba eyo byokola birungi mbadde sikimanyi ati okirabye nkirabye ennyabo amannya g'omukwano wenna weyanjule mu butuufu bwo amanya Wimana Teopista n'enfuna ne lya Nalongo okay ng'ova mu kitundu kye ekya Uganda ekitundu kya Uganda mu Kisoro district bambi denava ate nenzija nensomera muno mu Kampala ate nenzalira muno mu Kampala abaana balungi abalongo okay n'okutandika okukolera muno okay webale emirimu nnyabo kale nnyabo biki byokola ebyakuleetedde okugamba abantu otugamba nti baneemu mukyaze byenkola bingi nnyo naye nja kujjayo ebintuusiza wano kulaba nti musobodde okujja nga munoonya ne mujjawo ne waffe kuleekaana ennyabo ensangikwa mu kumaliriza okusoma nga bwe njogedde n'enzaala abaana bange abalongo abo ababiri nafunamu omwana omu ku balongo gwe nazaala yafunako obuzibu kati bw'afuna obuzibu n'alwala Waswa Dickson tewamuzaala bw'otyo nabazaala bulungi era teyalina buzibu naye oluvannyuma lw'emyezi 3 n'afuna obulwadde obw'omusujja malaria ono wa bulijjo kati mufuna obulwadde obwo nengende mulago mu kumujjanjaba ndowooza tebyagenda bulungi n'aba nga afunyemu obukosefu nebangamba nti omusujja gwali mungi gwamugenda ku mutwe kati n'aba nga mu kukula kwe mujja kubalaba bakuze naye nga mu kukula kwa Waswa kwayawukana ne ku Nakato kati awo mu myezi nga 6 nga ndaba Waswa enkula ye si ya mulembe ate Nakato ye amuyiseeko naye nga abantu bangamba nti buli bwezaala balongo oba omwatulira omulala bwe bagamba nti Nakato yatulira Waswa ngate ndaba Waswa ye mukulu era ngate ndaba Nakato ye muto kati nange ne binsobera naye kakati bwe Waswa bwe yarwala ne mutwala mulago ne bangamba nti ajja kuba bulungi nga bumanyi nagenda kumulaba nga ate embeera si nnungi nga Waswa tasobola kutuula kyonna nga kiva ku musujja guli ogwagenda ku bwongo olowooza obuzibu bwava ku nzijanjaba nti tebamujjanjaba bulungi oba
wange simanyi naye nga basawo buli bwe yagenda nga akula nga bangamba cerebral malaria cerebral palsy nga paati emu tekola bulungi ojja kumulaba ng'atambula bebanyaniriza wali entambula yo giraba si eya bulijjo naye kwali kulwana kw'amaanyi okumulaba nti mutute mu lwaliro abagezaho kuba nga bamujjanjaba amagulu ago gasobole kola ki namutambuza n'amalwaliro mangi namutambuza nagenda Katalemwa bagezaho kumujjanjaba nengende Mulago bagezaho kumujjanjaba naye nga okusinga bangamba exercise gezaho okulaba ng'omwana omukozi exercise gezaho okumulaba kumusiba amagulu alabe nti amagulu gakola ki nga gatambula nayita mu bingi nnyo okulaba nti Waswa avaayo n'abeera nga bw'ali kati nasobola okuba nga at least ayimirira bulungi n'okwetambuza naye luli yali ayavula nga tasobola kutuula oba omutuuza agwa ng'omutuuza mu beseni n'omuziziko engoye nga tasobola kutuula nga tasobola kutambula bambi naaba nga buli bwe yakulanga nga tasobola kuyimirira era kubanga omusaka yatinga mu mbeera eyo nanyigirizibwa nnyo ate neenyiga n'oyiga okulaba nti omwana ono bwe yatuuka mu mwaka gumu nga ndabira ddala embeera ye si ya bulijjo kompulite ng'ekyuse nga ndina kumutambuza kulaba nti omwana akoze eki amagumba gaguma so ago mabwero genageza kugendamu naye nga mu mbeera eyo nentera kufuna abantu nga onangamba kola kino onangamba kola kino buli omu ng'akuwa solution ze naye nga tebyali byangu nkitegeera kati nenzija nenfuna nempulira akalango ku radio nga balanga leero tujanjaba abaana abaliko obulemu tugenda kujanjaba abantu tugenda kukola bagita health camp nengamba eno ntekwa kugendayo ndabe nti omwana ono wange akoze eki byonna ng'oyiiya ng'anyiiya awo twali nabazala 2001 kati awo nali mu 2012 omwana akuze sikyamusobola ndina kumuweeka netaaga asome era ndina kumunoonyeza essomero mwagenda kusomera tebyali byangu nenfuna essomero lyali kumpi nga ndina kumuweeka kumutwala ku ssomero ndina kunoonya omuntu anaamulabirira eyo ate ndina kumuweeka kumugjayo kumukomyayo mama nga wainanga amaanyi amaanyi essomero lyalinga kumpi si kumpi nnyo naye nga ndina kulaba nti omwana akoze eki nga ndaba akuze ate nga nakato ye akoze eki agenze ku ssomero so mu 2012 nawulira baali bwayiseeyo ku St. Kizito nga balanga tugenda kujanjaba abaana tugenda kujanjaba abantu bakulu nengamba nteeka kumukuba omugongo mukole ki omutwaleyo nemutwala mu lwaliro nentuukayo nebanyaniza bulungi nga bajanjaba abaana bangi naye kyanyewunyisa nasangayo abazadde nga bangi nga balina ekizibu kyekimunga kyange nga balina abaana bangi nali manyi nzenzeka era alina omwana ki ng'ogira newekubagiza n'ogamba banayina baaki kati ne bamujanjaba naye obviously eddagala tebakuwa bakugamba bakuwa ku magezi omwana mukole exercise omwana funa omuzigo musimule ku magulu omwana ne bamusiba waliwo ebintu bye basiba mu magulu ne basiba omwana mu magulu bize kukwata amagulu gano ne bakola kino so ne bambuuza ovuddewa namugamba nvudde makindi namugamba nga wala nengamba munange nze nasalawo okutambula nga anoonya obujambi bw'omwana ono naye asobola okukola ki ng'abaana abalala nagamba kale tujja kujja eyo oba gye bali tubajanjabe nimugamba nze sibamanyi simanyi oba waliyo omuzadde alina omwana ki owange bwe manyiira nebangamba singa ogezaho kunoonya abazadde abo kati mbagamba n'abanoonya ntya siina gwe manyi by then nali nkolera mu Ndeeba nga wali omukyala gwe nkolera nengamba munaye nze nkeera ku makya kugenda kunoonyayo 10 okulabirira abaana by then nga ne taata w'abaana twabukanye ate kyekyamutwala anti abaami abazadde abaami bo bagamba nti bw'oba ozadde omwana aliko obulemu balaba oba
kiringa kikolimo kivuje ku side y'omukyala batera kwogera bwe batyo ne batamanya nti ate bibaawo ne batamanya nti n'omuntu mukulu osobola kulemala kituufu bo bamanyi nti omukyala baba azadde omwana aliko bulemu twala omwana wo ere n'omwana wo abeera tayagala kumanya so ne bangamba noonya abantu nengamba nze sina wemba noonya ne bainsistinga nnyo kyali kitongole bakiyita USDC Uganda Society for Disabled Children ndowooza bo nga bageza kulaba abantu abalina abaana abaliko ki obukosefu nenkola ki nenzija nebalekeresi nebasigala nga bankubira nga bangamba noonya n'abajjawa munange mukama alina bw'ateekateeka ebintu bwe nenkola ki ngamba kati omwami yali coordinator ow'ekitongole ekyo n'alemera ku simu yange n'ajja ng'anoonya ndowooza ye yali akulaba mu future n'angamba nti olemererwa okunoonya omuntu era yansanga ne ku mulimu mundeba nimugamba munange nze nalemererwa angamba gezaako funayo abantu nga 2 oba 3 mu kitundu mwobeera oba ku kyaki gy'osabira obawa anengamba no ono kyangambye kyamagezi nengenda ku kyaki yali St. Ponsiano ku Lwesalaama nengenda nenfuna abakulembeze baayo nembabuuzaako nengamba tusobola kukuyamba netukwogerera kazinda netekayo ekirango netulanga netulaba oba wali anaavaayo n'omwami nemuddiza amawulire nebalanga abakyala nebajja wagenda okulaba era nga toli bwomu nga siri omu abakyala nga bazinga 10 nebajja abaana baffe nebaddamu nebabajjanjaba kati kuvaawo nemanya nti siri nzeeka wano bwenfunidde abakyala 7 ku 10 kitegeeza mwebali bangi mu kitundu mwobeera omuyigo nengutandika naye bwe twamalirizawo ne bagamba kakati tuli mu 2012 tugenda mu 2013 ne bagamba kakati mufuuse 10 buli omu agenda noonya abalala 10 awo temuweze nga 10 nengamba bano abakyala bendi nabo simanyi no kati abakyala ne bandonda nembeera chairperson bakulabamu era omulamwa nga balaba gwe coordinator ne tutandikiraawo nenga bwomanya abantu oli bwomugamba kino ng'oli tayagala n'okuvaayo ng'atya kiki ekibaleetera okutya okuvaayo simanyi kuswala nti banaamugeya banaamusekerera kiki ndowooza kuswala because abakyala bano abasinga bwe tutambuddemu bw'abeera n'omwana aliko obulemu omulaba tavaayo tabeera confident tavaayo tamuka naye kulwa nti twagenda nga tubabuulirira ngenze kulaba mu Makindi yokka wano Kosovo ene Salama Road okutandikira wali Kibuye okugenda mpaka okutuuka mu Munyonyo n'Odeno Katwe mama abantu bambi nga bangi tukikola mangu nengera no ku KCCA nempanikisa ekibiina ng'owandika kibiina kyaki nitugamba ffe bazadde ab'abaana abaliko obukosefu ku mibiri gyabwe kiri baliko obukosefu oba baliko obulemu ati batugamba nti obulemu kiba kyakuvuma batugamba baliko obukosefu because obulemu omuntu bwomugamba oli mulema oli koroba ebivuma bagamba bingi nnyo ne batugamba tukole abazadde bagamba abaliko obulemu naye nfe eno mpola tugamba abaliko obukosefu kuba obukosefu muba mulaga nti anytime buvaawo era ate nga kisoboka oba ng'okoze exercise n'okola abasawo kye bakugambye obukosefu busobola kuvaawo tebuviirako ddala naye busobola kuvaawo bukendeera kati nga olaba waswa bwe yali ayavulira wansi naye kati bw'omulaba ekisajja kikulu kisobola kutambula nekikola kyonna kyeyagala kyonna kirungi ndoza kikusanyusa bambi so netutandikiraawo netuwanikisa ekibiina aba USDC ne batuyamba tetubimanyi ne batuyamba kuwanisa ekibiina kyaffe Kampala Parents of Children with Disabilities Association Makindi Kapsidam
ojja kukiraba be bana bakyala bolina wano bembeera nabo betukola emirimu gyaffe ojja kujjala emirimu gyaffe gyetukola abakyala kugamba nagenda kulaba abakyala 10 tuweze tunoonya bana naye nga bengambye banoonya abalala ngolaba naye nze nengamba nga bwe neeyamye omwana wange ne bamujjanjaba ne banteekamu obwesigwa ngenda kunoonya abakyala bano nabo bajjemu okutya bavemu okutya maama fe abatandika abakyala 10 that is 12-13 netufuna certificate netuwandiisa nengamba kasita maze kufuna ekipapula kwewandiisa kamba noonyeze eddala uli wali nali mbanoonya nga nsya ate bwe banankwata gavumenti nembuuza ng'omulimu wagutandika otya nja kuwoza nsya kati bwe namala kufuna certificate nengamba kamba noonye nju ku nju kyaki ku kyaki nga ki ekikusindiikiriza okunoonya abantu abo okubayamba ekinsindiikiriza kye kino omwana ono bwe namala kumuzaala nga bwe nkugambye steps zino ze nayitamu okumulaba nti asobola kuba kuyimye n'atandika kutuula kola ki naye ngamba waliyo abakyala balala abali eyo abatamanyi nti omwana aliko obulemu naye asobola kufuna obujjanjabi n'atereeramu kituufu abakyala bali eyo abali nga nze omwami aduse ti naye nabo abaami babaddukako mugenda okusinkana nga story nga yeemu nga ngamba nti abakyala bano mulimu abakweka abaana namuteeka mu kayumba eyo namukweka kituufu emmere agimukanyugira eyo mmere twayagadde naye aveeyo omwana ono yamuleete mu bantu abeere ng'omwana mulala ne maama bwe bajyayo taata bawaali enekesi twafunayo nekesi nga maama ate yasudde omwana ate namusulira taata bambi oyo taata nga taata tasangika nosanga naye nga waali najja nakuloopera olwo yakuloopera atya kuba plan taata ng'aloopa nti omukyala yansulidde omwana aliko buli omukyala nagamba bino tajja kubisobola n'agenda nengamba waliyo abaana bwe batyo abatafuna obwenkanya bambi ate ng'omusango nga sigwabwe kituufu twali badde tubanoonya nabo ne bavaayo ne baleeta abaana bano ne babeera mu society ne babeera mu community ne babeera mu bantu bafuna ku fresh air kituufu omwana bw'oba ogenda ku kyaki oba mu kanisa oba mu muzikiti genda naye abantu bamulabe naye nga tebaagala kolakira so ekyo kyekyandeetera bwe namala kusinkana abantu bano mu bwairo nendaba nti wali abakyala bangi nnyo ekyo kyandeetera kumanya nti neeno makindi gyendi okuleka eri kawempe gye nali ngenze neeno makindi gyendi gye bali bangi tusobola kuvaayo ne twekolamu omulimu bambi ffe ng'abakyala nga mutandika ekintu kati bwe mwakitandika tugenze mu KCCA batugambye waliwo grant abakyala bakoze ebibiina mwana gwe tebatuwa sente bambi KCCA netuwa $5,000,000 bambi kyali kirungi bino byala nebyolaba kitegeeza tusobola kukola n'ekisingako wano kituufu nga tweyongedde kubanga twekwatidde wamu netubeera wamu ng'abakyala kati wano mumazewo bbanga ki wano okuva mu 2014 biki bye musinga okukolerawo nga mwe bamaama abalina abaana abaliko tusinga kukola bingi tusinga kukola ensawo bwe batuwa ebyala ne bino ne tulaba nti tulina kuyiga okutunga nange nga mwende nange nenyiga kutunga abadde bukwadde nti naye n'emirimu mirala gyenkola nenyiga kutunga ne waswa ekyala namanyi kukisamba ne tugamba nga abakyala bayige okutunga tuyamba ne bayiga ne tuyiga okukola sabuuni liquid soap tuyiga abakyala ne bayiga ne tuyiga okukola candles nga niye abayigiriza skills ezo tufuna twekolamu omulimu ne tugamba ani amanyi kino nti nze nina mukwano gwange alina byakola mutuleetere tetulina sente naye mutuleetere twogere naye mu bulungi munaye ng'olaba ng'aze nagamba bwaba muli bakyala nga mukolera wamu muli wamu ngenda kujja mbasomese nga tabasabye wadde ekikumi nga tatusabye ekikumi bambi gomutina mwina emitima emirungi bulijjo mwekwekawa abantu gye bala balina emitima mirungi kituufu mpozi nabano bwe tutuuka mu budde bw'okulonda bano abanoonya obululu
wamanyi nga bagamba tujja kujja tubakyalireko mwetaaga kitwetaaga mune kutusomesa kino bagamba kale tunoonye omuntu ne batuweereza omuntu nga tusomesa ffe twewaayo okusoma buli kimu kituufu buli kimu oli kyagambye ngenda kukibasomesa tukisoma kumako emberenge tukuba mberenge nze bwe nkubuulira byemanyi kati ne mubikola ne mubitunda tubikola ne tubitunda omuzadde ono nasobola kulabira omwana ono ye goal kyekigendererwa nti maama ono olw'okuba nti taba na budde bukola leka mu training ng'ali wano n'omwana we akole byakoze atunda afune akasente ate alabirira omwana kati wano we twatungiranga ebyalani bino twafunangayo akasente kati nga kasente tukasevinga tukolamu group saving group tugamba at least tujja kulaba nti tunoonya omuzadde ali bubi nnyo fena tuli bubi naye waliyo oli bwolabira kituufu ali bubi tulinamu abazadde oli nga alina abaana babiri n'azaala sooka n'azaala owokubiri ng'agamba sigenda kuddamu okuzaala nga tugenda tumukansolinga kati tugamba ono maama ono tumuyambye muki kiki tusobola kumuyambamu n'asobola kulabirira omwana ono kati nga tukwata saving waffe nga tusavinga nga tugamba zino ze tusavinga 2,200 kati netwongerako 5 ebbali kati babyita muno mukabi kati ne5 ebyo bwe tubikunganya tunoonya omuzadde ono netulaba nti tugenze netumuyamba kino bwe muzimu atazirya buli ate tuzimuwa mukashi muli bagezi mumuwa muki tugula ekintu kiri kyetwagala tumuyambe katugeze nti omuzadde omwe ayize kyalaani tugenda eri mu gundi gye batunda ebyalaani oba kuhaamu oba kuki mu kiyembe netugula ekyalaani ekyo tukikwasaani omuzadde ono tumugamba kakati ono omwana tosobola kutambula naye kuva eri ng'ojja wano buli lunaku naye ekyalaani kiikino beera nakyo waka obeere ku lubalaza otunge ng'omwana ono ali wali yeebase nga bw'omuyamba nti kiyamba ono omuzadde wali waka nkuyamba omwana ono ate kakati engeri gye mbeera muwadde ekyalaani nga te mukimuwadde ku lwa mwana aba tajja mumukweka eri ajja mufiirako awo bambi nga tulina kumulambula ate si buli mwezi tulina gendayo tulabe omukyalo ono akola omwana ali bulungi anyirira amuwa ku kyokulya singa owadde n'akadi naali kutambuliza mu maka g'abazadde baffe n'olaba abaana baffe banyirira bambi banyirira bwolifuna akade n'okoma ndi kutambuza mu maka obalabe kituufu banyirira otuuka bakanga omwana anyira maama amulabirira amuyonja tulina abaana nga ekigambo kye bakozesa naye nze sitera kukikozesa bagamba omwana wa mugogo bambi kiri mu Luganda mugogo omwana abeera wansi naye nga talina kyamanyi buli kimu akikoleraawo waali tayimuka tagenda manju tagenda wa amukoleraawo buli kimu akikolerawo maama yatayiminga n'amuwa ekyokulya n'amutayiminga nti obudde buno butuuse n'amuwa ekyokunywa kati abaana abo olabira ddala nti omuzadde alina kinene nnyo kyakola okulaba omwana akoze eki abeerawo kati ate olumu ng'oyo aba tasobola kujja naye wano so kikyetugezaho okulaba nti abazadde bano ate si buli mwezi oba oluvannyuma lwa myezi nga 6 tulabe nti tulina kyetukoledde omuzadde webale nnyo nnyabo katugende mu Bulango ekitundu kyaffe ekisooka bwe kityo bwe kyagala okubeera nga kitambula nga tunaatera okumaliriza ekitundu ekisooka webale omutima sekompeka high five korona tajja bileetera tuleke webale bambi omanyi tomanyi wozizaamu ssuubi kati bangi naye sente muzijjawa like ezibezawo ekintu kino esente tulina abantu abajja randomly ne batukyalira oli n'atuwulirako twalina Facebook yaffe nga bwe tuteekayo ebifaananyi byaffe tuteekayo byetukola n'abayitawo n'alaba omwana nga aliwa nanga ono omwana abeerawo atya oli neyeekanga n'ajjayo 10 n'amuwa n'ajjayo 1,000 n'amuwa tulina abantu abatuyamba mukyetaaga babayamba nnyo mami
kale ekitundu kyaffe ekisooka ekitundu ekisooka tugenda bugenzi mulango tugenda komawo ate atubuulire okubeera n'omutima bwe guti ogukwata ku bamaama wamu n'abaana ate yagujjawa ne babeera nga balekawo emirimu gyabwe ate ne bajja ne beekuŋŋaanyiza wamu ne bakola ekintu bwe kiti naawe ali eyo tugamba toggwamu maanyi ne programu yaffe mami eyakolamu era mami okutuuka okukola ekintu bwe kiti olina okubeera ng'okozeemu okolamu tekitegeeza kuba na binene wabula kitegeeza kubeera ng'osingako nga bwe wali jo okitegedde mukwano kati gende mulango bwe tukomawo atubuulire wa gye bamuzaala obuto bwe n'okutuuka okubeera nga alekawo emirimu gye obulamu bwe n'abuteeka ku kino ekyokuyamba abantu abaliko obulemu ku mubiri mami eyakolamu gyo kyalaba wano ku Delta TV tukole kusobola n'otulaba ku YouTube Sharita's Show tova kwagalanye